Kale mbaniriza ku Jonathan exclusive mwebale kubanga mutugoberera nnyo nange nkubira nga takwata kansubire muli bulungi olwaleero nno tugenda kukozesa ka microphone kamu olw'okuba nti akalala tekalina muliro naye nga mugamba muti atukutte yoyo bamuyita Kingilioni Masembe wakutetenkanya naye nga kansubire muli bulungi beera ng'osubscribinga ate obe ng'otwegattako buli lwe tuleeta vidiyo empya ojja kuba ogimanya kyolina okukola kiri kimu subscribinga vidiyo gilikinga egy'okumugilakinga egenda wala ate n'abalala ne babeera nga bafuna ekintu kyekimu kye tuba tubaleetedde ku mukutu olwaleero ndina omugagga Hussein ndiwaddemu okuyita omugagga nkyagala nnyo ekigambo ekyokuba omugagga ndiwaddemu okikozesa ofunye omukisa ogukikozesa kingi naye nga kyenjagala twogereko olwaleero Mikkie Wine yakoze vidiyo ne Pretty Nicole mu vidiyo eno sofa etambulidde ddala kuba nasembe girabako ng'eri mu views 9,500 ate lwadde lunaku lwaggulo so vidiyo etambudde naye oli ajja kwebuuza ekibuuzo ku Mikkie Wine was it the right step okutwala okuba nga akola gundi vidiyo eyo ng'agikola ne Pretty Nicole fenna gwe tumanyi yeetooloolerako ebigambo mwana muto biki weebityo kuba weneetegereza oluyimba wano baluyita kankuteekemu sofa lulina views 11,000 mu nnaku 2 naye kakati kankakwate kano kankeekwatire kakati muganda wange Mikkie Wine ekintu kye yakoze nange nsobola okukikola ng'obeera omuntu omugezi ng'obala bizinensi bwe kijja mu bizinensi gwe biri tosooka bitunuulira osooka tunuulira bizinensi mu bizinensi kyamukoledde afunyemu olw'ensonga Pretty Nicole essaawa n'atrendinga yadde atrendinga si mu bulungi mu bubi saagala tubeere nga twebuzaabuza Pretty Nicole oba alina omusango oba talina on trending nga yetennabaako nnungi mu ggwanga lino tafunangako mukisa gu trendinga mu mbeera ya mirembe n'omulundi guli engeri gye trendinga musi yegyawe esanyusa gwe toyinza gamba mbu omwana wo bamusimbisizaamu eggaali lwakulippira ggaali so talina nnyo ggulire ddungi naye essaawa eno alina akatale olw'ensonga bannayuganda bwe balaba ekifaananyi kya Pretty Nicole bandyagadde okudduka emisinde balabe Pretty Nicole leero alabisa atya mu vidiyo ya Mikkie Wine bazze na content ki mu luyimba lwabwe balabise batya yes ne title y'oluyimba w'ogiwulira alhamdulillah sinafuna mukisa lw'owulira luyimba olwo naye w'owulira title y'oluyimba ne Pretty Nicole ategomba na kuluwulira anti Pretty Nicole ng'omuntu tasanyusa akatale ke kali era mu bantu abo abatambuza akatambi ke babadde bawaayiriza koko kati Pretty Nicole abantu abalina omukeberangako beba abatambuza akatambi k'omwana nga bamuyita koko be bantu bano abaddusa okukebera vidiyo because bw'ogezaako kulaba channel ya Mikkie Wine saagala kulaga kayimba kuba ogambye tokaagala sigambye musigagala naye sinnakalaba sijja kanoonya tojja kanoonya kale vidiyo gy'alina ekyasinze olabwa abantu abangi alabwa abantu 7,000 aluyimba lwe yaddamu nekyozenidde I think lwali luyimba lulungi lwalaba abantu 7,000 oluyimba lwalina olulala baluyita ya nnimba ne Kenzo I think yaddamu na re-uploading n'alukomyawo lulina views 3,000 oluyimba olulala then lwalina baluyita olunaku lwe luno Mikkie Wine ne Vixen lulina 14,000 naye luliwe luba nga lulina views 7,000 nga lwa mwaka mulamba luno nga lulina views 11,000 mu nnaku 2 osobola okulaba nti abadde ayinza obba talufunangako oluyimba tannaba kukubayo ku hiiti naye saagala tubeerewo nga tulowooza mbunne yabadde hiiti olw'okuba yafunye views tennaba kubeera hiiti naye just yafunye views ku internet olw'ensonga bannansi baffe ebintu bye baagala bifaanagana bwe bityo ayinza n'obba nga views yazirabye lwa Pretty Nicole
kubanga abantu babadde basuubira Pretty Nicole either okufaanana obubi ennyo mu vidiyo oba okufaanana obulungi oba babadde balina kye basuubira mu Pretty Nicole kyekyabalayisiza vidiyo eyo. Mu nfunza abantu kati tebalina nnoonya kayimba bagenda nnoonya Pretty Nicole. Saagala tubeerawo nga twerimbalimba nga tweryekadyeeka. Naye was it the right step when jagalira ddala because oli businessman bwe tudda ku side ya business ya score? Yes nnyo bwe biba bya business ng'obaze ka ssente yakubye goal naye eyo step teyabadde entuufu. Manyi kambagambe bino ebigambo bwe tufuna omukisa bw'ofuna omukisa n'ofuna omukulembeze nga teyasoma n'ayitawo n'abakulembera tegubeera mukisa olw'ensonga abaana be tukuza bagenda bba balowooza mbuno osobola ofuuka omukulembeze nga tewasoma oba mumutegeera. So bwe mugamba omwana eyeeyambula omwana eyayogera ebigambo ebifaanaganako bwe gutyo ku mutimbagano nga gwoga olowooza mbuno kati afuuse waakabi tumuwanike nanga akayimba kahitingirawo ogenda lowoozesa abaana baffe abawala abato. Omuzadde kirowoozeeko omwana wo ali mu P3 gw'otannabakyalira ku sipiikidde kumufuuwa ssente alowooza ki bw'alaba nga Pretty Nicole afuuse serebu ku myaka egyo nga ebikolwa byakoze byebyo. So Mikkie Wine kye yakoze business wise kirungi kimukolera naye wano mu mbeera yaffe ey'obuntu ate famire y'aba abaana efaanagana ng'erowooza nnyo ku buntu naye bwe tuba tugenze mu mbeera y'obuntu lwaki oluyimba luno lututendize lwa bintu Pretty Nicole then ne family kyabo. Yes kubanga famire eyo tesuubirwa kati kambeko kye nkugamba abo bagayi tebasuubirwa kuwemula era bw'olaba erinnya lye batadde ku luyimba kikwetagisa ogenda okebera olabe Mikkie Wine leero ye lwaki waba yayimbye ebintu bino kuba olaba Pretty Nicole olowoolezawo ku byabuwemu byebya ddala nejjanga yes kati omuntu ogenda okebera abeera asuubira naga leero Mikkie Wine alabika yawemudde kubanga wali owudde ebyoluyimba lwe ngaawemula oyo gayi naye kyamututte okulipira Pretty Nicole kifaanagana ono gayi kyabadde nga bagamba liri pazo nga gamba biri mubadde temubiwulira kuba alina oluyimba lwa gospel oyo gayi naye wonbuulidde vyu zaalo nze mpulidde nga neesisiwala kubanga tezivaayo bulungi kugoba luyimba luno lwe yatadde mu nnaku bbiri. So abantu b'ensi bye mwagala bigenda tuleetera obuzibu n'abantu be tubadde tulina abalungi bagende eyo. Abantu abamu ku comments ze basinze pushinga bali mugamba Mikkie Wine nti yakozesezza omwana omuto. Do you agree akadde kano emize gya Pretty Nicole gye tumanyiiko ffenna gye tulabyeko omuntu bw'avaayo n'agamba nti oyo mwana muto biki statement eyo kyasobola okukkiriziganya nayo. Mpulidde obusungu nga kiggwayo naye abantu mulekerawo oyita Pretty Nicole nti nno mwana muto mugenda tuyisiza bubi abaana baffe abato. Abaana abato babeere nga balowooza Pretty Nicole naye yakola ekyo nga muto. Pretty Nicole kati mugyeyo mu baana abato mumutuume ekinnya nga kibi mumutuume ekintu ekibi abaana baffe baleme kwegomba Pretty Nicole. Simanyi oba nkyogedde mu mutima mubi naye nkyogedde ng'omuzadde abaana abawala mugenda baleetera embeera enzibu nga muwaanawaana Pretty Nicole n'okumuyisaayisa mu mbeera eyo ey'okumu si mwana muto actually. Pretty Nicole actually atandise okulivinga obulamu bwe nga buli documented nti buli kimutuuka obulamu bwe abutambulizza mu mawulire ate agatali malungi. Gwe kimanyi mbuno Mungu ansonyiwe Pretty Nicole ayinza ofuuka serebu bana bazanya firimu ez'obwonoonefu nga bamunoonye ne waffe Uganda bamuteeke mu kubanga talina we yali alabikidde. Olina we wali olabeko Pretty Nicole mu bintu ebirungi gwali omulundi gumu gwokka nga bamututte okusoma ne mulaba ekifaananyi ekirungi kumbe ye sibye ebyo byali temwakira nga yali akyekakamu bwekasi kubanga olwali okuva ku ssomero obutambi ne buvaayo ne butambula ne mulabira ddala omuntu abadde tali mu byakusoma abadde mu bintu ebirala. So Pretty Nicole mulekera omuyita omwana omuto mugenda lowoozesa abaana bammwe abato nti nno bato naye balinga Pretty Nicole bakole ebintu ebifaanagana ne Pretty Nicole. Advice ki gy'olina ku Mikkie Wine akadde kano? Advice gye nnyina ku Mikkie Wine oba kale mu kusookera ddala singa situation eno ogizzeemu nga yiwe ya Mikkie Wine nga yenze Mikkie Wine nakubye hit ekisooka nze so abeera Mikkie Wine
Ekyokubiri sisobola kusalawo nga bwe yasazeewo kubanga nze nzikiriza nnyo mu kukyawa ekikyamu. Pretty Nicole ebintu byakola bikyamu. Yeetaaga okwogera naye mu mbeera enzikakkamu ne twetaaga tukyawe ebintu byakola. Mikkie Wine wavaayo n'amuteeka mu vidiyo ye kinneeraliikiriza. Yes, obeera opromotinze omwana Pretty Nicole ebyakola si birungi yadde eddakiika n'emu. Si bya myaka mito. Nze sirowooza ku Pretty Nicole essaawa eno ndowooza ku bato abali mu masomero. Waliwo abaana abali mu masomero ga UPE ng'obulamu bwakutetenkanya. Bw'alaba nga Pretty Nicole yakola ebyobuseegu Mikkie Wine n'omuteeka mu vidiyo. Ate nno bba abaana abato babeera balowooza ssente ze bawadde Pretty Nicole mpitirivu. Kati abaana abo abali mu masomero ga gavumenti nga bali mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa bamuwa sinsi 2 asasula kasanvu 5 ebitaano bya buugi. Bw'alaba nga Pretty Nicole mumuleese ne mumuteeka mu mbeera eyo ey'okumusuutasuuta, omwana agenda va mu ssomero agende yeeyambule. Bwe yaneeyambula alowooze nti naye agenda kuhiitinga afuuke sereebu kubanga mmwe muyisizza bulungi Pretty Nicole. Mukadde kano ku kino ekyatuuse omanyi wali emabega bibaddewo mama Pretty Nicole abadde asirika. Abadde tasirika abadde avaayo n'ayomba abadde avaayo n'ayomba omwana we biki naye akadde kano tetugenda suubira mama wa Pretty Nicole kuvaayo lwansonga oli ajja kwebuuza omwana abeerawa. Yavudde okuvaayo n'ayomba mbu bamutadde mu vidiyo. Omwana we biki because Pretty Nicole maama we yagamba wa myaka 15. Bw'agamba wa myaka 15. Pretty Nicole n'omuntu ajja kwebuuza ebintu byonna byakola maama we abeerawa. Kino kijja bba kibuuza. Naye nze bannange nze katugende mu byonna naye nkuba omulanga eri abazadde. Abazadde mwagale nnyo abaana bammwe naye temusussa. Temusukka. Omwana mwagale mufuule mukwano gwo nyumya naye munyumye nnyo n'abaana bammwe. Mwewala okufuna ebizibu. Omwana wo beera ng'onyumya naye nga mukwano gwo nnyo. Naye beera ng'olina ebintu by'olaba nga kisusse omwana mukwate mu mbeera ey'ekizadde si ya mukwano gwo. Mama wa Pretty Nicole bw'avaayo n'acomplaininga kw'eyo ensonga actually tasobola. Ne bw'avaayo n'acomplaininga kw'eyo ensonga yandibadde acomplaininga nga nze nti kye baakoze kikyamu kuba omwana we kyakulabirako kibi eri eggwanga lino. Pretty Nicole kyakulabirako kibi si kirungi. Omanyi ggwe kankubuulire waliwo enjawulo ey'okubeera ekyokulabirako n'ekyokulabulirwako. Omwana wo bw'omukuza ggwe omugamba njagala okule obeere nga Pretty Nicole ekuba ekyo kyakulabirako. Naye omwana wo bw'akula ng'ogamba naye gw'osoma naye n'ogeza okola ebya Pretty Nicole kiba kyakulabulirwako. Pretty Nicole yes kyakulabulirwako. Abazadde beetaaga babeere nga balabula baana baabwe butabeera nga Pretty Nicole. Era Mikkie Wine oyo mwagala nnyo naye simanyi yakoze ensobi y'amaanyi. Yakoze agenda kufunamu naye ekintu yakoze kibi. Pretty Nicole si ye yabadde omutuufu yandinoonyezza ku Diana Nabatanzi. Yakoze bubi nnyo teyakoze kibi. Anze bba kati ye sayidi yatunulidde ya bizinensi naye totunuliranga sayidi ya bizinensi yokka. Waliwo n'eggwanga omanyi gwe kankubuulire omanyi nze bano abalokole bano ababeera ku nguudo mbanenyako ekintu kimu nti nno babeera bo bali mu njiri ekifo ky'okugenda okukola ssente naye bw'ajja okukola ssente aba ayongera ku ggwanga lye kuba bw'akola ssente n'aweerera omwana n'asoma kuba kwongera ku ggwanga. Bw'oba ng'okola ekintu ng'ogenda kufuna ssente ng'eggwanga olina ky'olitoolako ng'olireetera Pretty Nicole omuteeke mu limelight babeere nga abaana b'ensi eno balaba Pretty Nicole kitegeeza eggwanga lino olina k'olimogolako. Yes oba otoola ku ggwanga lino yadde ogenda kufuna ssente oweerere abaana bo oba oyongere ku ggwanga naye oba olimogoddeko kinene kitaaga eggwanga tulaye nga tulyongerako nga tetutoolako. Pretty Nicole si kituufu kumuteeka mu katambi. Kale bannange nsanyusa okubalabako wano eno nkakasa mbalaba nammwe mundaba ne Pretty Nicole nedda. Kale nze Jonathan exclusive tutambudde ne King Leon Masembe ne wolabye kamera ekankanamu yakabitandika ebintu bino naye nga ajja kutereeza mpola mpola. Bwangamba musoga abantu abasoga babeera bagezi yogera ku Nassa Road abantu abali abakyasinza obeera n'amagezi amangi basoga bali ku Nassa Road awo bonna basoga era